tuli butereevu. Emmotoka gy'olaba wano gye ngenda maaso n'okuba nga nkulaga y'emmotoka eyaleese omulambo gwa Baby Deo, era wano we tuli essaawa zino mu maka gaabwe era bagenda omuziika. Embeera bw'eti bw'ekyali, abantu bagenda beesomba mpola mpola bwe bayingiraho, okulabika nga ate bakuba emiso evannyuma. Ate omugenzi osobola okulabika nga ate beeteekateekera okuba nga ate bamuziika olunaku olw'enkya olwo olunaku olw'Essande. Akaseera kano ke tulimu essaawa zino, omulambo gwa Baby Deo gwatuuse dda wano mu maka gaabwe agali eno e Kiyuni, era ng'essaawa zino weetuli okulabika nga tukuweereza embeera yonna osobola okulabika nga ogifuna bulungi. Tukyagenda mu maaso n'okuba nga emirimu gyonna otazise ogenda maaso n'okuba nga ogiraba gigenda bukwakku, ogenda maaso n'okuba nga bateekayo tenti ez'enjawulo, okulabika nga ate omubiri gw'omugenzi guli munda awo. Sabunzikiriza ngende maaso n'okuba nga tugendayo tukulageko, ate oluvannyuma tutwale we bagenda okuba nga bamuziika wano munda wano wengenda maaso n'okuba nga ate nkulaga omwoyo gw'omugenzi we guli, omubiri gw'omugenzi Baby Deo we guli wano munda wano. Alright, gwe wenna atulaba, eyo y'embeera eri wano. Bakulaga wano omugenzi Baby Deo yazaalibwa 1986, afudde mu mwaka gwa 2024 nga bw'ogenda maaso n'okuba nga ate olengera. Zibadde ennaku z'omwezi nga 2 yagenze maaso n'okuba nga ate afuna akabenje. Bwe bityo bwekyali, tugendagenda maaso n'okuba nga tukutwalako n'okubijja bagenda ogenda maaso n'okuba nga bamuziika. Gwe wenna ampuliriza, abantu bakyagenda mpola mpola n'okwesomba okujja okulaba omulambo gw'omugenzi Baby Deo omuyimbi. Kugambye ekyalo kyonna kyawuniikiridde amawulire bwe gagenze maaso n'okuba nga gabagwako mu kaseera ako. Era nsaba onzikirize gwe wenna atulaba, tugende maaso n'okuba nga tukutwala we bagenda okugalamiza omwoyo gw'omugenzi Baby Deo. Omubiri gw'omugenzi we bagenda ogenda maaso n'okuba nga bagugalamiza tutwaleyo, naye nga bwe bityo bwe bikyali, amawulire go bwe gatyo bigazze. Wano kaakati tuli kutwala we bagenda okusima entaana oba kubijja bagenda okuziika omugenzi Baby Deo we bagenda omugalamiza. Gwe wenna atumbudde, gwe wenna atulaba, gy'osinzira yonna okuba nga ate okulaba wano we tukutwala ogenda maaso n'okuba nga ate olaba we bagenda okuziika omugenzi Baby Deo. Nga bw'ogenda maaso n'okuba nga ate olengera ebijja ebigenda maaso n'okuba nga ate biri wano, era ogenda okugatta omugenzi Baby Deo wano wenyini we bagenda okusima entaana. Gwe wenna atumbudde, mawulire tegabadde malungi agaguddewo, naye nga tebakyali kyakukola. Ffenna ly'ekkubo, ffenna gye tulaga. Wano wenyini we bagenda okusima entaana ye, we bagenda okuba nga kibamugalamiza, bagenda okuwummulira olubeerera, we bagenda okuteeka ennyumba ye ey'olubeera we bagenda okubeera. Ogenda maaso n'okuba nga ate olengera wano wenyini we tuli, waliwo ogenda maaso n'okuba nga ate olengera tenti we bagenda okubeera emikolo gy'olunaku olwaleero. Ate then oluvannyuma enkya
bajje bamuleete wano bamugalamize wano, naye ng'entaana yo bagenda kugisima olunaku olwaleero, then olunaku olw'enkya aziikibwe wano wennyini w'ogenda maaso n'okuba nga ate olengera. Tuli Kiyuni, gwe wenna ampuliriza atumbudde omukutu, tuli Kiyuni era nga wano tuli ku malaalo abo abaali baakutta era nga bagenda kugalamiza omugenzi Bebideo nga bwogenda maaso n'okuba nga ate olengera embeera. Nga bw'olaba nga bwe tuze tukunnyonnyola wano we bagenda okugalamiza omugenzi Bebideo. Ono ye yaziikibwa wano wennyini. Nassu Teopista yazaalibwa 1968. Yazaalibwa 1968, yafa 1993. Sorry, akakayiseemu. Bano wano baganda be, bataata baabwe, ab'eŋŋanda bonna bazze baziikibwa mu kifo kino kyennyini. Kati Bebideo naye wagenda okugalamizibwa wano wennyini wano wagenda osimibwa entaana, wagenda okuziikibwa. Weebale kubanga weekumidde ku mukutu, weebale kubanga weekumidde ku Blaze Media. Tugenda kuba tukutuusaako updates zonna ez'enjawulo okuviira ddala leero nga bwe tubadde ffenna okuva olunaku lw'eggulo okutuuka omugenzi ng'amaze okuziikibwa olunaku lw'enkya. Weebale kubanga otwekuumiddeko, weebale kubanga oli mulabi mulungi, weebale kuwaayo budde bwo. Wano wennyini wano tuli Kiyuni eno Mubende district gy'agenda okuba ng'aziikibwa. Waggulu wali nga wola abantu bali bize bagezaako okutegeka wagenda okutambulira ensonga zonna, bali muteekawo tents, n'abantu bagenda beesomba, bagenda batuuka, abali mu teekateeka ebyokulya nabo bateekateeka mpola mpola bwe tutyo.